Olwaleero Ekeresia y'aba Orthodox etegese emisa y'okusabira abaana n'okujjukira abaana abattibwa Kabaka Kerode mu biseera Yesu bye yazaalibwamu ng'ebyawandiikibwa bwe birambika. Ku kanisa y'omutukuvu Nicholas Namuŋŋoona, misa ekulembeddwamu Father Nicholas Bayego. Mu misa eno abaana balabiddwako nga beenyigira mu buli kimu. Father asinzidde wano n'alaga obwennyamivu olw'abakulembeze abeeremeza mu buyinza ne batawa balala mwagaanya. Yafuuka omwana omuto ne yessa wansi n'aba mu ngeri y'obuntu n'ajja gye tuli. Naye bwe yajja mu nsi aba gavumenti abaali mu gavumenti mu kiseera ekyo batya tibagenda obatwalako obukulu. Omuntu omu bw'abeera mu bukulu tayagala kuvaamu, naye abedda baabanga bakabaka nga tayagala ave ku bwakabaka. Naye ennaku zino abantu abamu baagala obufuzi. Owa LC bw'abeera ku LC tayagala givaako, owa LC3 bw'abeera ku LC3 tagivaako. Kagamba ekintu kyonna nekigenda mu ggwanga lyonna, naye kirungi okukyusa obukulu. Wano wasabidde abakulembeze okulowooza ku baana abato abagenda okubaddira mu bigere. Kwegamba kwagala nnyo bya bufuzi, obuyinza obwo bungi tusobole okutta abalala ffe tubeerewo. Ekintu ekyo si kirungi. Ffe batujjukira olunaku olwaleero abajulizi abaana abato 200 ejattibwa Kerode olw'ensonga eteriimu olwa Yesu yali tagenda kutwala bwakabaka bwabwe naye nga yaleese kuleeta obwakabaka obw'omugulu. Father asabye abazadde okufaayo ennyo ku nkuza y'abaana n'okubatendeka empisa kibasobozesa okwanguyirwa obulamu nga bakuze. Abazadde mufe ku baana baffe, mubasomese empisa ennungi, mubasomese ebintu ebirungi, mubasomese okuba abantu ab'omugaso eri eggwanga lyaffe, okuba nga barespectinga n'okusaamu abantu abakulu ekitiibwa. Ne bw'anaakula tajja kuba na kizibu kumukuwa abalala kitiibwa. Naye omwana bw'ava eno nga afunye ebizibu bingi nga bamubonyaabonyeza, kakati naye bw'akula abonyaabonya abalala, era bw'olaba ennaku zino ng'abamu banyubonyabonya bannaabwe. Ate Mpigi Reverend Saul Masembe abatizza abaana abasoba mu 40. Ono akuutidde abazadde n'abayima okumanya obuvunaanyizibwa obuboolekedde nga balambika abaana babatiziddwa. Wakati nga bakula bwe bayigirizibwa amagezi agensi, amagezi ag'omukanisa nga bwe bayigirizibwa bwe balokoka nga bakoze. Reverend Masembe era asabye abakristaayo okunyweza okukkiriza kwabwe. Okubeera n'okukkiriza okwannamaddala. Okukkiriza, having faith, confessing Christ as your Lord and Savior. Out of spiritual excitement, it will take you no more. Yo omukubiriza Yakobo Kigonya agambye nti okubatiza kabonero ak'okugatta abaana mu kisibo kya Kristo era akuutidde abakristaayo okusonyiwagana era wabeewo okwagalana wakati mu bo. Okukkirizibwa okuyingira mu kisibo kya Mukama waffe Yesu Kristo. Twagala okwebaza ku olunaku olwaleero olwa Siteefano eyasonyiwa abaamukuba amayinja. Njagala okukubiriza olunaku olwaleero tusonyiwe abo bonna be tulinako ensonga.